Bano be bamu ku bakatayamba abakubiddwa enkata okuva mu makampuni ga Spear agakulembera Sir Professor Gordon Wavamunno. Bano bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'okukwasibwa ettu omuli ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuli sukaali, sabbuuni n'ebirala ntoko, era nga basiimye byansuuso olw'omutima omugabi ogwoleseddwa. Bakoote mbwe bati banna kusanyuse nnyo. Tumwikiriye tukoyobaza habwa abantu banu batata wafa batuletera akantu kanu ogurumizibwe mu baana bawe abari hano muri Narukorongo kubwa Yesu Kristo mukama witu. Tumwebaza okuba nga atuletedde ebyokulya buli kimu kye tubadde tetulina. Tumusaba Omukama amuyambe ate amudizeewo ebirungi bingi. Neebaziza kyamaani waffe yeebale nnyo, yeebalire ddala, yeebale kutuwa ebintu byaffe, yeebale kutuweereza, era tusanyuse nnyo era twesiimye nnyo era tweyanzizza tweyanzeege. Yakulira amaka gano Teresa Basemera asiimye byansuuso olw'obuyambi obuweereddwayo ng'agamba abantu bano tebalina mwasirizi ng'abasinga tebamanyi na baŋŋanda zaabwe. Kwebaza omukulu Mr. Gordon Wavamunno n'abakozi bonna ba Spear Motors n'abantu bonna abatuyambye okulaba nti amaka g'e Nalukolongo bakatayambaso mugabeerawo nga bwe gali. Ye omwogezi w'amakampuni ga Spear Motors Dorothy Nasozi ategeezezza ng'amakampuni ga Spear okuli WBS, Wava Water bwe kikakatako okuddiza abantu naddala abo abali mu bwetaavu. Ng'ekitongole kya Spear Group of Companies bulijjo omutima gw'obuyambi tugulina mu bungi era olwaleero tusazeewo tujje emapeera bakateyamba e Nalukolongo tuweeyo ebintu ebitonotono okuyambako okuddukanya ekifo kino nga bwe muwulidde. Ekifo kirina abaavu abakadde nnyo nga bali mu bwetaavu bungi nnyo, naye aba Spear Group of Companies ne twekwatakwata nga tuyambiddwako chairman waffe Professor Gordon Wavamunno era n'olwekyo tumwebaza olw'omutima ogwo omuyambi. Amaka gano agasanga obuzibu okweyimirizaawo ebiseera ebisinga gesigama ku buyambi okuva mu bazira kisa. We twebaliza abasista baffe aba Good Samaritan Sisters nga bwe tukola omulimu guno okulaba nti tulabirira abakadde baffe bano nabo balinga ffe nga bwe tuli era tubasaba Mukama twongere abantu bangi basobole okuyamba abantu baffe bano. Mu mwaka gwa 2010 okunoonyereza okwakolebwa kwalaga nti abantu obukadde 524 bakadde abali waggulu w'emyaka 65. Kyokka nga mu mawanga agakyakola nga ne Uganda mwe gitwalidde tegalina buyambi bumala kuddukirira abantu bano.